Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera ng'eggwanga lya America litandise okutunuulira ennyo ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda nga bwe njagala owulire nga bannayuganda abasinga obungi babadde nga basaba era bangi naddala abayayanira enkyukakyuka bangi bawuliddwako nga bagamba nti Trump ajja atuyambe kubanga twakitegedde nti mu mawanga gali gyagenda n'abajjirako abakulembeze ba dikiteeta kigambibwa okuba nti amusajja alabika aba ayagala bya bugagga amawanga ago gaba galina amafuta gaba galina ebyobugagga nga golodi kyokka ate nga naffe wano tubirina bannayuganda bangi babadde nga bawulirwako nga boogera ebigambo ng'ebyo kaakati ababadde balina endowooza eyo kirabika essaala yammwe yandibanga inaatera okuba nga eddibwamu wuliriza waliwo ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire gwa Daily Monitor nga gugamba nti US eyeing Uganda's minerals nti eggwanga lya America litandise okutunuulira okwetegereza n'okwekenneenya ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako era olowooza ani ayinza okuba nga yandiddako singa bino bibanga bwe bitibwe bigenda okuba nga biba nkugambye bannayuganda bangi nnyo bawuliddwako nga bagamba nti baakizuula eggwanga lya America kye lyakola mu ggwanga erya Venezuela okugenda ne bakima Nicolas Maduro abamu bagamba mbu bo baakizuula ng'ekyatwala Trump okukola ekyo byali bya bugagga bya mu ttaka oboolyawo n'amafuta amangi ennyo eggwanga lya Venezuela gye gayina kakati nga bagamba nti mu ggwanga erya Uganda bwe kiba bwe kityo Trump ajje bwe kiba nga kumuwa golodi ajje tumumuwe naffe abeere nga tutaasaako omusajja kakati akamwenyumwenyu kalabika nga katandise okujja ku matama ga bannayuganda era y'ensonga lwaki njagadde ekiwandiiko kino zijje nkikusomere wuliriza ngenda kukuwa ebirombe oba ebifo eggwanga erya Uganda gye baazuula ebyobugagga eby'omu ttaka naddala golodi na buli kika ekyobugagga kyonna oba ekya minerals kyonna ky'omanyi mu ggwanga erya Uganda ngenda kukubulira kisangibwawa kyokka ekiwandiiko kifulumye ekiwandiiko kino nga kikakasa nti eggwanga lya America batandise okwekenneenya batandise okutunuulira ebyobugagga by'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako wuliriza nga mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu w'amawulire gwa Daily Monitor eno yabadde interview uliriza bulungi nnyo omukyala amanyiddwa nga Mrs. Sarah Troutman ono nga ye United States of America Deputy Assistant Secretary of State uliriza Secretary of State abeera muntu wankizo nnyo mu buyinza bw'eggwanga erya America era nga wetwogerera Secretary of State mu ggwanga eryo ye Marco Rubio kakati omumyuka we ye mukyala Mrs. Sarah Troutman US Deputy Assistant Secretary of State DAS for the Bureau of African Affairs ono nga avunaanyizibwa ku nsonga ez'olukalu lwa Africa era nga ye mukyalo oyo gwolaba mu kafaananyi awo ngenda kuwa ekiwandiiko kyonna tubeere nga tutambula bwe babadde bamu-interviewinga yayogedde ebigambo nga bino I am here to celebrate our commercial diplomacy efforts I am here to celebrate our commercial diplomacy efforts and the advance that priority across the continent and especially in Uganda. As you know, President Donald Trump and the Secretary of State Marco Rubio have really emphasized rebalancing our trade relationship and creating mutually beneficial commercial partnerships. And that's our focus in the African Bureau at the State Departments. Onayogerera mu nsonga za mutual agreements, mutual partnerships, nkolagana naye nga wali omutwe gugamba nti United States of America eyeing Uganda's minerals, telecom nti eggwanga erya America litunuulidde nnyo ebyobugagga eby'omu ttaka eby'eggwanga erya Uganda. Kakati wano bannayuganda abagambira nti babadde bawulira Trump b'eggwanga lya America gye bagenda okubanga bayambako abantu ba bulijjo ebiseera ebisinga gye biggweredde bagenza okukizuula nti interest zibeera mu byabugagga bya mu ttaka. Kakati awo ekibuzo ne kijja olowooza ani ayinza okuba nga addako olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako naye bino njagala bikuwanga bwe biri saagala obitwale nga bino bye twogera ebyokusaaga mukutu gwa Red Zone TV webala kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna sebambulire Patrick nga bulijjo nze mbeerangawo okubanga nkutuusaako gano nkugambye eggwanga lya America mu ge nawo kikakasiddwa nti kakati batandise okwetegereza n'okutunulira ebyobugagga eby'omu ttaka eby'eggwanga erya Uganda olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddirira kanzije mbeere nga nkutuusaako nnyingo ku nnyingo ngenda kukulaga gye byali bibadde mu mawanga amalala ebiwandiiko byatandika bwe bityo gye byaggwera abakulembeze bajjiddwako ngenda kukubuulira ebifo eby'enjawulo mu ggwanga erya Uganda ebyakakasiddwa nti kakati ebyobugagga eby'omu ttaka
eyo gye bisinga okubanga bisangibwa era nga n'eggwanga erya America gye lisinze okubeera nga litunuulidde. Kanzije mbeere nga mbikuttolera. Fumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera yina gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu gwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati nkuleetedde ensonga za byabugagga bya mu ttaka. Ngenda kukulaga ebyobugagga bino bisangibwa mu bitundu ki era eggwanga lya America. Lwaki ebigambo ebyo bijjidde ddala naddala mu kaseera nga kano? Bannayuganda oba oliawo bye babadde tebamanyi lwaki bibanga bijja, lwaki ensonga ziyinza okubanga ziri bwe zityo. Njagala nkusomera ekiwandiiko era kyogenda okuwulira kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Daily Monitor. Omumyuka wa Secretary of State mu ggwanga erya United States of America na kyeyayogedde era ekyo kyeyayogedde kyekimu ku ebyo byenkuleetedde byenjagala obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'omanya ebyobugagga eby'omu ttaka naddala golodi mu ggwanga erya Uganda bingi nnyo bigambibwa okuba nti byakazuulibwa mu myaka egitali gyewala. Eggwanga erya America n'amawanga amalala nga China bagambibwa okuba nti balina interest nnene nnyo mu byobugagga eby'omu ttaka. Era okusinziira ku information gye tuyina gwagoberera, eggwanga lya China ligambibwa okuba nti y'erimu ku basinga okutwala eba okudiiringa n'eggwanga erya Uganda mu nsonga z'okusima ebyobugagga eby'omu ttaka omuli golodi. Wabula nga kigambibwa nti competition egenda okujja wakati wa China n'eggwanga erya Uganda eyinza okunzika nga either erese emirembe mu Uganda era ng'ekulaakulanyiza Uganda oba sseekyo erese emberebezi mu ggwanga erya Uganda era ng'ereetedde abali mu buyinza ebizibu ku sayidi zombi kisobola okugwayo. Kakati wuliriza okusinziira ku information gye tuyina, eggwanga lya China nga bwe liri nti erimu kubasinga okukozesa ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda, batugamba nti the entry of the United States of America into Uganda's mineral sector currently dominated by Chinese investment would likely transform the industry into a primarily battleground for geopolitical and economic competition. Owulidde bulungi nti eggwanga lya America okusalawo nabo ne bayingira mu kuyiikula ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda, ekyo kiyinza okuba nga kigenda kuleetera eggwanga erya Uganda okufuuka battlefield kye bayise geographical and economic competition okuvuganya wakati w'eggwanga lya America n'eggwanga lya China kwe balina mu nsonga z'ebyensimbi, mu nsonga z'ebyenfuna n'ebirala bifaanana bwe bityo. Akasattiro kandijja mu ggwanga erya Uganda kubanga bano ababiri baba bagenda kukubaganira wano. Eggwanga erya Uganda liyinza okunzika nga either bafunyeemu oba nga bafiiriddwa. Abali mu buyinza bayinza okunzika nga bafunyeemu oba nga baggiddwako. Wuliriza nga bakugamba nti Uganda ku sayidi zombi esobola okugwayo nga bwe tuzze tukiraba mu mawanga amalala. Era njagala owulire nnyo nnyo wano. Kigambibwa nti eggwanga lya America oba bannayuganda bangi bamanyi bino erizze nga liteeka embeera efaanana bw'etyo, either bakulembeze ne baggibwako oba sseekyo ne batandika okuba nga batambulira wansi w'eggwanga lya America ne batandika okufuga abantu baabwe mu nfuga ey'amateeka, ne batandika okulekeraawo okulinnyirira eddembe ly'obuntu, ne batandika okukyusa mu system ze babadde bafugiramu amawanga gaabwe. Ebiseera ebisinga America ebadde emala ku interveninga naye nga kizuusa oluvannyuma nti ekibadde kigitwala mu mawanga ago ebiseera ebisinga bibadde nga bya bugagga, mulina eby'omu ttaka. Kakati wuliriza, kigambibwa nti America okugenda mu ggwanga erya Venezuela mu January wa 2026 n'akwata pulezidenti w'eggwanga erya Venezuela amanyiddwa nga Nicolas Maduro, bwe bato ne bamukulukusa ne bamutwala mu ggwanga erya America. Kigambibwa nti yali nsonga y'amafuta amafuta gagambibwa okuba nti gaali gasinga kugulibwa ggwanga lya China n'eggwanga erya Russia. Kati America n'ayingirawo n'aba nga alina okukola ekisoboka olaba ng'omukulembeze oyo atakkiriziganya na nsonga bannansi ze baagala oboolyawo n'eggwanga lya America ze baagala, kubanga ebiseera ebisinga America ebeera ku sayidi y'abantu newankubadde ng'ate n'aka interest kajjiramu. Kakati mu ggwanga erya Venezuela kigambibwa okuba kyekyo kyekyatwalayo America, wabula gye byaggweera nga bannansi naddala abaali tebakkiriza mu bukulembeze bwa Nicolas Maduro bo baali bafunyeemu. Eggwanga erya Iran we twogerera olunaku olwaleero kigambibwa okuba nti era ekitwalayo eggwanga lya America ge mafuta agagambibwa okuba nti gabadde gagulibwa eggwanga lya Russia n'eggwanga lya China. Kitegeeza China buli wabeera eyo threat y'amaanyi nnyo eri eggwanga lya America. Kyokka mu ggwanga erya Uganda bakugambye China
eggwanga erikyasinze okuinvestinga mu byobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Uganda. Ate olwaleero bakugamba America etandise okwetegereza ennyo ebyobugagga bye mu ttaka mu ggwanga erya Uganda. Olowooza kintegeeza ki era kiba kiki ekiyinza okuba nga kijja kuddako mu maaso awo? Eggwanga erya Iraq mu mwaka gwa 2023 kigambibwa okuba, era wano nga batugamba the 2003 invasion of Iraq is a primary historical example often described as an oil war. More recently, strikes in the 2026 followed attacks by Iran-backed militias. By critics point out that the US remains anxious to influence an energy sector that produces 4.5 million barrels per day. Eggwanga lya America ekyalirumbisa eggwanga lya Iraq nti era n'ensonga y'amafuta yalimu, era bakugamba nti Iraq baagiranga ku lukola byakulwanyisa bya nuclear n'ebirala, wabula gye byaggweera ng'ensonga yali y'amafuta. Ne weetwogerera olunaku olwaleero kigambibwa okuba nti America ekyasomboola amafuta okuva mu ggwanga erya Iraq, kati gwali mu ggwanga erya Uganda ng'ate China eri wano. Kino kitegeeza ki? Kakati mu mwaka oguwedde ogwa 2025 kigambibwa nti eggwanga lya America lyalumba eggwanga lya Nigeria. Wuliriza bulungi nnyo. In December 2025, the United States of America conducted strikes in Nigeria. Official reasons focused on the counter-terrorism and protecting religious groups, but critics highlight that Nigeria is Africa's largest oil producer, suggesting an indirect link to the resource crash. Eggwanga lya America mbu lyabaako obulumbaganyi bwe lyakola mu ggwanga lya Nigeria nti bo baagamba baali balumbye kubeera nga balwanyisa obubinja bw'abatujju naddala obwekuusa ku nsonga zo. Waliwo obubinja, waliwo n'okuprotectinga abasiraamu ba enzikiriza ez'enjawulo abagenda maaso n'okulwanagana mu ggwanga, wali Boko Haram n'ebirala. Naye kigambibwa nti abamanyi ebyobunda mu ggwanga erya Nigeria baavayo ne bategeeza nti nga bwe tukimanyi nti Nigeria y'emu ku mawanga agakyasinze okufulumya amafuta wano ku lukalu lwa Africa. Kigambibwa okuba pulezidenti w'eggwanga erya America nga simulale Donald John Trump ekyali kibatutteyo ekyamazima kulaba butya bwe bagenda okuba nga bafunayo amafuta, wabula nga bo agamba ekibatwala mu mawanga ago ensonga ziba za kulwanirira mirembe. Nga ate tukimanyi. Kakati genda mu comment section awo mbuulire mu ggwanga erya Uganda ebyo bye ndi mu kusomera wandyagadde okubeera ng'obirabako. Democratic Republic of Congo, while on an attack in the traditional sense, the United States of America has engaged in a country in a security for minerals approach. Jukira gye buvuddeko. Waliwo endagaano ezituukiddwako wakati w'eggwanga erya Congo n'eggwanga erya America. Wano wonja kulwawoko era ngenda kuddira mbere nga nkuwaawo ensonga sinaba kuba nga njiggusa, naye ng'ekikulu eggwanga lya America likakasizza titutunuulidde ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda ku nsonga ez'enjawulo. Kakati wuliriza. Kigambibwa nti mu mwaka gwa 2022 ne 2023 waliwo ripooti eyafuluma nti mu ggwanga erya Uganda, wulira ebyobugagga ebirimu. Ekyobugagga ekimanyiddwa nga golodi kisangibwa oba kigamba okuba nti Uganda erina golodi mu bitundu by'e Busia, Uganda erina golodi mu bitundu by'e Karamojja, Uganda erina golodi e Moroto, Uganda erina golodi e Buhweju, Kasanda ne mu disitulikiti y'e Kisoro. America egambye kati etunuulidde nnyo ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda. Baabizuula bino byonna bye nkugamba mu mwaka gwali gwa 2022 newankubadde kigambibwa okuba nti reserves ezimu zaali tezennaba kulangirirwa nti zaazuulibwa naye nga ziba gye ziri. Ebyobugagga golodi yekka mu ggwanga erya Uganda abalirirwamu tons eza owa obukadde 31 nga kitegeeza Uganda ebalirirwamu okuba nti singa America eba eyingiddewo eba egenda kusharinga ku buwumbi, si buwumbi obutabalika 12 $12.8 trillion US dollars, sente zino za dola nyingi nnyo. Era eggwanga lya America libalirabye ewali akasente, libalirabye ewali omulyo. Kitegeeza eggwanga lya Uganda essaawa yonna wandiwuliranga abasajja bataddewo embeera. Wuliriza, waliwo ekyobugagga kye bayita rare earth elements. Ekyobugagga kino kigambibwa okuba nti Abamerika bakimanyi bulungi nnyo nti kiri mu bitundu eby'ebusoga, Bugweri, Bugiri ne Mayuge. Kiri mu bitundu by'e Karamojja ne Ramuo. Ekyobugagga kino kyazuulibwa mu mwaka gwa 2024 era mining license ne issuing bane bagifulumya. Ekyobugagga kino kigambibwa okuba nti kibalirirwamu billions 307 eza dola. America ekimanyi bulungi nnyo tawo waliwo akasente. Mu ggwanga erya Uganda waliwo ekyobugagga kye bayita iron ore. Kino nakyo kya bugagga.
America akimanyi bulungi nnyo tikino ekyobugagga Uganda ekirina bwe tukifuna kisobola otukolera bakugambye batunuulidde nnyo ebyobugagga eby'omu ttaka. Iron ore kyazuulibwa oba okusinza ku updates ezikyagenda mu maaso mu mwaka gwa 2023 balangirira nti ekyobugagga kino kyazuulibwa mu ggwanga erya Uganda mu bitundu eby'Ekabaale, mu bitundu by'Ekisolo, Mbalala, Kanungu ne Mayuge. Kigambibwa okuba nti basuubira over 300 million tons eziri proven ezikakasiddwa ezo zo weeziri. Ekyobugagga ekimanyiddwa nga copper ne cobalt bino bisangibwa Kirembe mines mu bitundu by'e Kasese era nga kuvira ddala mu mwaka gwa 1905 ne balinyowenga ne mu mwaka gwa 2024 ng'ekyo kimanyiddwa. Kigambibwa okuba nti production bafulumya tani 27,100 ekyo America ekimanyi bulungi nnyo. Limestone, Hima, Kasese, Tololo, Mahocha ne Dura okuvira ddala mu mwaka gwa 1905 ne 1953 42 billion Ghana shillings contribution mu mwaka gwa 2024. Waliwo ekyobugagga kye bayita vermiculite kisangibwa mu bitundu by'e Manafwa. Major deposit confirmed recently 554.9 million tons eziva mu kirombe ekyo. Waliwo ekyobugagga kye bayita tin America ekimanyi bulungi nnyo kisangibwa Kikagati, Tungamo, Kafunzo, Bushenyi kyazuulibwa mu mwaka gwa 1994 then ne baddamu ne bazuula ebirombe ebirala mu mwaka gwa 2014. Tani 40,000 gye kigambibwa okuba nti giva sayidi eyo. Kakati wano eggwanga lya America ne bakugamba nti tukimanyi bulungi nnyo eggwanga erya Uganda lirina ebyobugagga eby'omu ttaka. Kakati ekiwandiiko ne kifuluma nga kikugamba nti America etunuulidde nnyo ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda era endagaano mbu essaawa yonna byandifaananako ebiva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza mu kiwandiiko kino njagala tukiyiteeyitemu twongere okuba nga tukimanya ongera okuba nga tutegeera ddala eggwanga erya America liyinza okuba nga bino bye bategeeza oba ensonga eri walala oba olyawo bwe tutagogena mu maaso n'okuba nga tumanya. Wuliriza nga bagamba batya. Nga bagamba nti US eyeing Uganda's minerals and telecom. We started off the year by wanting to prioritize commercial diplomacy trip to the African continent, and for Uganda we see many promising economic opportunities here. Omukyalo no gwe nkugambye ng'ayogerako eri ab'amawulire yagambye nti mu ggwanga erya Uganda kyanjawulo mukko. Mu kusooka twayagala tubeeko ebyenfuna bye tugaziya naddala ku lukalu lwa Africa, naye ate mu ggwanga erya Uganda tugenda okukizuula ekyamazima ate ebiri nsonga eziriyo ate ensonga ndala. Kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogwa Daily Monitor abagamba batya. Wuliriza. We certainly want to make sure that United States of America private sector companies are involved in that and taking advantage of every opportunity, especially as we are celebrating America's 250th anniversary. Nti nga tukuza obwetwaze eggwanga lya America emyaka 25 twagala private sector yaffe einvesting ennyo era eyingire ennyo ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda ne ku lukalu lwa Africa okutwaliza wamu. It is really important time for us to be getting the good message out about our private sector and the opportunities that those companies provide to our African partners. Twagala okuba nti tubategeeza nti kano ke kadde akakyasinza okubeerako omugaso ennyo n'okuwulira message ekyasinza okubeera ey'omugaso ennyo i private sector yaffe mu ggwanga erya America ne companies zaffe mu ggwanga lino okubeera nga ziina enkolagana gye bataddewo ggwanga erya ku lukalu lwa Africa n'okusingira ddala mu ggwanga erya Uganda. Are there any particular or potential deals you are looking at while here in Uganda? Nti wano babadde bamubuuza waliyo deals zonna ze muyinza okuba nga mutunuulidde mu ggwanga erya Uganda eziyinza okuba nga either zijja kukolebwa oba nga zijja kuteekebwa mu nkolo banga bino bijja kuba nga bigenda mu maaso. Wulira omukyala bwe yazzeemu ku nsonga z'eggwanga erya Uganda nga naffe tukyagenda mu maaso n'okuba nga tubikutusako. Wulira. With every trip, I try to advance particular deals to move the ball forward for the US private sector and support our embassy colleagues. Bino no biri tricky mukko. Waliwo possibility ey'okuba nti bino ebintu by'obugagga bino eby'omu ttaka bijja kugasa bali mu buyinza singa America endagaano zino oba diiru zino ze boogerako nga zikutuddwa. Bassa ekyo bijja kugasa muntu wa bulijjo gwe ampuliriza nanga ali mugenda mu maaso n'okuweereza
kigambibwa eggwanga lya America gali baliyingidde mu nsonga zino kati ekyokubanga ani aganyulwa era aganyulwa atya kitaaga okwetegereza ennyo naye nga nze njagga kuwanga we gali. The first priority in our commercial diplomacy strategy in the African Bureau was to make commercial diplomacy a priority for all of our hosts abroad as well as for our Africa Bureau office in Washington. Ono yagamba oba yategeeza wano waggulu wensoose nti buli wajjako mu Africa agezaako okulaba nti wabaawo ziddiiru zakutula naddala ddiiru ezo nga zigatta amakampani ag'enjawulo mu ggwanga lya America mawanga ga Africa babeere nga basobola okujja bainvestinge mu mawanga gano beere nga bateekayo akasente private sector ey'eggwanga lya America ebeere nga ekula sente babeere nga bazikola amawanga gano nga Uganda n'amawanga amalala babeere nga ebyobugagga bisimibwa eggwanga lya America litunuulidde nnyo ekyo ate nga bagamba bali wiringi okuyiwawo omubiri n'okulaba nti America yo efunamu kati awo olina okukategeeraako be balina okusinga okufunamu awo obunnanfuusi bwe buviirayo obw'eggwanga lino erya America. Naye wulira, we are very supportive of Embassy Kampala's effort to advance those goals and create more economic opportunities for US businesses. While I've been here, I have been impressed to hear from many Ugandan ministries and Ugandan people about the available opportunities, sectors like transportation, telecommunication, emerging technology, agribusiness, critical minerals, kano kawulire nnyo, critical minerals and others. Omukyala agamba, ono naayogera, ye Mrs. Sarah Troutman, US Deputy Assistant Secretary of State ow'eggwanga lya America. Agamba nti buli wajja mu ggwanga lya mu kuluka lwa Africa naddala mu ggwanga lya Uganda abadde anyumirwa nnyo emboozi z'abadde awulira. Bwe nkugambidde nti bino biri tricky, emboozi ezisinga agamba abadde aziwulira era babadde babimugamba abamu bakungu mu gavumenti, abamu abasinga okubimugamba bantu ba bulijjo nga bamutegeeza ti munnange mu Uganda tulina golodi, munnange mu Uganda tulina amafuta, era agamba bino bimusanyusizza nnyo okubeera nga abiwulira. Kakati agamba twetaaga okwekenneenya era tutegeddeko nti bino gyebiri era ekiyinza okuddako tebajja kukikugamba, tujja kulabira awo. Kakati bagamba nti bagezaako nnyo okulaba nga bakolaganira wamu ne Embassy y'eggwanga lya America okwongera okuzuula bino, okwongera okuteekawo enkolagana n'okwongera okutema amakubo okulaba butya bino bwe biyinza okuba nga bigenda mu maaso n'okuba nga babifunamu oba oli awo bebafunye ebyamawanga amalala. Part of my goal is to advance opportunities for businesses that are already binding on certain traders, but also to source information about future opportunities to take back to Washington and socialize it with their business community. Atunuulidde nnyo ebyo, ekisinga obukulu olaba butya bwayinza okuzzaayo information eyo kibuga Washington eggwanga lya United States of America babeere nga bino Washington oba America ebimanyira ddala efunira ddala information entuufu ku biki ebiri mu ggwanga eryo era bitya bwe biyinza okuba nga bitambula. Wuliriza bulungi nnyo abakulu bano oba amawanga gano nga bwe tuzze nga tukugambira nga bwengenda okukusomera mu mawanga yonna babadde nga bagenda either ne wabaawo enkolagana mu by'okusuubula, enkolagana ey'emirembe oba ne wabaawo embeera ey'okusika omuguwa. Olumu n'abakulembeze ne bagibwako ebiseera ebisinga ensonga zino we ziba bazitandika bwe batyo era bakulaga nti zino nkolagana era waliwo n'endagaano ez'okulaba nga bano ababiri batuuka ku nzikiriziganya mu nsonga z'ebyonsuubulugana. Jjukira ebyobugagga biba bibyo nebba abakulu bakugamba bo awo baba balabyewo omukisa ogwo tebagusuulirira bonga eggwanga erya United States of America. Kakati ebyobugagga eby'omu ttaka gwe munnayuganda bannayuganda bangi nnyo ababadde nga boogera ebigambo ebifaanana bwe bityo nti bannange Trump ffe lwaki tatulowoozaako. Kino ky'owulira mu ggwanga erya Uganda kyefaanaanyiriza ekibadde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga lya DRC oba Democratic Republic of Congo yerimu ku mawanga gasingamu ebyobugagga eby'omu ttaka. Eggwanga lyo libadde n'okulwanagana kw'abayeekera ba M23 okumalira ddala ebbanga, wabula wenjogerera abayeekeramu batandise okukubwa obubi ennyo oluvannyuma lw'eggwanga lya America okuba nga baayingira mu nsonga ezo. Kyokka kyagenda okuzuulibwa nga America n'eggwanga erya Congo bagambibwa okuba nti balina endagaano ze baasayininga era endagaano ezo amawulire ago twagakuwa obanga obadde ogoberera. Endagaano ezo nga ziyambye nnyo eggwanga lya Congo kubanga mu ndagaano mwalimu America okubeera nga ejja kutwala ebyobugagga bya Congo oba bajja kusharinga ebyobugagga ebyo
then ne Congo America ebenga esobola okujiwa either ebyokulwanyisa oba sinakindi okubeera nga bagenda mu maaso n'okulaba nga babayambako okwetakkuluzaako abayekera ba M23. Kakati wano waliwo ekiwandiiko kyafulumira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Reuters. Gino gye yimu ku mukutu egy'amaanyi okwetola ensi yonna nga nagwo ogenda mu maaso n'okukakasa bino. Wulira we baagamba. Congo offers tantalum deposit under M23 control US in the Mineral Pact document shows. Eggwanga la Democratic Republic of Congo lyatega akalipo aba M23. Jukira kati ate wano tuba tugenzeeko mu nsonga ziri. Wana kugamba wawulira nga M23 eruzinga, manya president w'eggwanga erya Rwanda aba aruzinga, ate awo butereevu ne munywanyiwe aba aruzinga. Kakati omukulembeze w'eggwanga erya Congo kye yakola yakwata ebyo, jukira aba M23 baawamba ebitundu Eastern Democratic Republic of Congo, North Kivu ne South Kivu. Kakati ebitundu ebyo bigambibwa okuba nti Congo yensi esingamu ebyobugagga eby'omu ttaka, wabula ate ebitundu ebyo abayekera ba M23 bye baali bawambye ate labye ebimu ku bisinga ebyobugagga mu ttaka ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati omukulembeze wa Congo kye yakola yakwata ebyobugagga ebyo, yakwata ebitundu ebyo omuli ebyobugagga ebyo bye yakwata n'abiwa gavumenti y'eggwanga erya United States of America. Kati ebitundu ebyo M23 bye yali ewambye ate n'abiwa America, kati nga America erina okukuba aba M23 eberenge ebajja mu bitundu ebyo. Kakati wulira mu kiwandiiko wano we bagamba nga tukyagenda mu maaso. The Democratic Republic of Congo added the rebel-held Rubaya to the US under a minerals cooperation framework, a government document seen by Reuters shows. Ekiwandiiko ekyalabwako ab'omukutu gw'amawulire ogwa Reuters kyakakasa nti eggwanga lya Democratic Republic of Congo baakola akabadi, baakwata ebyobugagga, baakwata ekitundu ekirimu ebyobugagga aba M23 bye baawamba ne babikwata ne babitwala, ebitundu ebyo ne babikwata ne babiwa oba ne babiteeka mu mikono egya United States of America. Kati nga mu ngeri yonna abayekera ba M23 bagenda kuba nga abatandise okulwanagana ne gavumenti y'eggwanga erya United States of America, ekintu ekyalagira ddala kyoba oli awo olutalo awo M23 luba lugenda kugituulamu. Kijja kuba kizibu nnyo M23 okusobola okuwangula eggwanga lya America singa bino bibanga byakuba bwe bityo. Era njagala okutegeeza ekitundu bakiyita Rubaya, eggwanga lya DRC bakikwata ne bakiwa America, ng'ekitundu kino kijjudde ebyokulwanyisa. Wuliriza. A senior Congolese official and a US diplomat confirmed the inclusion of Rubaya on the shortlist presented to a DRC-US meeting in Washington on February 5th to advance their strategic mineral partnership agreed in December. They spoke on condition of anonymity due to the sensitivity of the matter. Omu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga erya DRC n'omukungu omulala mu ggwanga erya United States of America baakakasa era baayogera ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokubiri ne bakakasa nti ekitundu ekimanyiddwa nga Rubaya bakitadde agamawulire ndowooza nja kujja mbere nga nnyongera okugaasa onsula. Ekitundu ekyo baakikwata ne bakiteeka mu mikono gy'eggwanga erya United States of America ng'akakodyo ak'okwagala okulaba nga America erwanagana n'abayekera bana ba M23 eberenge ebajjayo. Olw'ensonga America mu ndagaano yali yakuweebwa bya bugagga bya mu ttaka, then Congo eyambibweko mu kulwanyisa abayekera ba M23. Kakati ate wano bakulaga Congo ekutte ebimu ku byokulwanyisa, ebimu ku bitundu aba M23 bye baali baawamba n'ebiwa eggwanga erya America. Kati America ng'erina okufaafaagana nabyo. Kitegeeza ku byobugagga eby'omu ttaka wano America weesinga okuba ng'efiira, eggwanga lya Congo ddyo lyakimukolera. Kakati we twogerera essaawa yonna emirembe mu ggwanga erya DRC yandibanga gigenda kulabikako. Wuliriza. The move puts Rubaya, despite being held by Rwanda-backed M23 rebels, into Kinshasa's bid to draw US investment into mineral-rich but conflict-torn Eastern Congo. It could give Washington access to highly sought tantalum, a heat-resistant metal processed from coltan, or used by makers of semiconductors, aerospace components, computers, mobile phones, and gas turbines. Nti ekyobugagga kino ekiri mu kitundu ekya Rubaya ekyaweereddwa eggwanga erya United States of America kyeyambisibwa ng'okukola ebikozesebwa mu nnyonyi, ebintu ebirungo ebiyambako mu kukola ennyonyi biva mu kyabugagga kino. Ebirungo ebiyamba mu kukola kompyuta
amasimu ne gaasi byonna biva mu kyabugagga kino. America we yalabye omukisa guno n'amanyamu aba M23 muyina kuvaawo buvi ne tuba nga tufuna. Congo estimates that Rwaya mine needs $50 million to $150 million to restart and ramp up commercial output, with rapid cost recovery expected due to a soaring global demand for tantalum, the document says. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo bakimanyi bulungi nnyo era bakimanya nti ekyobugagga kino ekyobugagga ekyo kyetaaga obukadde bwa dola nga 150 okubeera nga batandika okubeera nga bakisimoggola, then batandika okuba nga bayoolamu omusimbi era nga balabira ddala nti ekyo we kinaabaawo. Okusinziira ku information balaga nti ensi yonna eri mu bwetaavu obw'ekyobugagga kino. Kakati bo ne basalawo leka bakwate ekitundu ekyo bakiwe Trump oba n'eggwanga erya America babeere nga bagenda mu maaso. Kakati ate tuwulidde ti Trump ate oba gavumenti y'eggwanga erya America batandise okutunuulira ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Uganda. Nakugambye amawanga gonna gye bizze biba agamu gawunzise gafunye emirembe nga bakulembeze basigaddeko, abantu ba bulijjo ne bafuna emirembe. Oba si ekyo abamu obuyinza bukyuse, abakulembeze abaganya okukkiriziganya n'abasajja bano obuyinza bukyuse. Oba si ekyo amawanga agamu kizuuliddwa nti ate gasigadde mu kulwanagana ebbanga lyonna. Ekyo nkuwaddeko amawanga agamu, wadde eggwanga lya Venezuela, wadde eggwanga lya Iran, wadde eggwanga lya Nigeria, eggwanga lya DRC, Democratic Republic of Congo. Waliwo eggwanga erya Syria nga bagamba nti US military action in Syria has targeted ISIS, particularly in the oil-rich Deir el-Zor region. Control over these oil fields was a key strategic objective, deny funding to terrorist organizations. Eggwanga lya America nga lirumba eggwanga lya Syria baali bagenda kukuba bayeekera ba ISIS. Wabula kigambibwa nti n'abayeekera bano baali bali mu bitundu nnyo ebirimu amafuta ebimanyiddwa nga Deir el-Zor region eyo omugambibwa okuba nti mwe musinga okubeera amafuta amangi. Kati kigambibwa America okugenda eyo fine eyinza okuba yali egenze kubeera nga efufuggaza abayeekera ba ISIS, naye ate ekisinga obukulu nti mu bitundu ebyo waaliyo nnyo amafuta era nga America yandibanga ge yali etunuulidde. America okulumba Afghanistan, although the war was officially a response to the September 11th attack, subsequent allegations have focused on Afghanistan estimated $1 billion in untapped mineral deposits, including lithium. Eggwanga lya America lyalumba Afghanistan ng'ensonga enkulu gye bataddewo bwe bulumbaganyo bwakolebwa ku ggwanga lya America mujjukira bombing of the Twin Towers, ebyo mubijjukira. Kakati September attack obulumbaganyo bwakolebwa ku ggwanga lya America bwe bwaliviirako okulumba eggwanga lya Afghanistan, wabula kigenda okuzuulibwa nti era mu Afghanistan eyo waaliyo ebyobugagga eby'omu ttaka mineral deposits ebyali tebinnakwatibwa nako untouched oba untapped. Waliyo ekyobugagga ekimanyiddwa nga lithium nga America ekyetaaga ekikwatibwangako na gavumenti y'eggwanga lya Afghanistan terina busobozi naye nga kibalirirwamu akatabali kakalamba aka ssente za dola. America kye yakola kwe kulumba eggwanga lya Afghanistan ne bakola ekintu kyekimu. Eggwanga lya Venezuela ndikuwadde, eggwanga lya Iran ndikuwadde, Democratic Republic of Congo ndikuwadde, waliwo eggwanga lya Iraq. America mu 2003 bwe yalumbira eggwanga lya Iraq abasinga obungi kye mumanyi. America yali yalumbako eggwanga lya Iraq mu 1991 ne mulumba mu 2003, yamuddamu ko ne mu 2011 nga kigambibwa okuba the official reason kwali kuliberatinga Kuwait, okweliminatinga weapons of mass destruction. Wabula oluvannyuma byazuulwa nga Iraq yandibanga n'okubiina yali tebirina. America yali eyagalayo mafuta ne bwetwogerera na buli kati amafuta bakyagasomba. Libya 2011, 2015 ne 2019 naddala olumba lwa NATO mu 2011 olwaddirira okuggibwako kwa Muammar el-Gaddafi ggwanga lya Libya. Official reason bali bataddeko nti Libya nsonga zaali humanitarian protection n'okubeera nti Libya yali esupporting abamu ku bayeekera oba oliawo mu bitundu, naye nga allegation zigamba nti Libya yali emu ku yali Africa's largest oil reserves. Libya yali eyina amafuta nga ku Africa tekuli agalina ne mu nsi ezimu eza Buwarabu. Kati nga America erina okugikkakkanya awo nno nkulaga ebyobugagga nga interest zitandise okuba nga zisoma. Kakati ate interest ebyobugagga ebyo bitandise okulabikirako mu mawanga agamu. Afghanistan 2-1 ne 2-2 ngikuwadde, eggwanga lya Syria ndikuwadde. America mu byafaayo byayo yalumbako eggwanga lya Panama
mujjukira Panama Canal nagikunyonyola gwa zaagoberera 1989 United States of America bwe yalumba n'ediposi nga kye bayita Manuel Noriega ne bajjako omukulembeze mu ggwanga erya Panama era ng'ensonga yali ya Panama Canal kitegeeza byali zaali interest. Eggwanga lya Guatemala mu gwa 1954 America yayambako ng'eyita mu kabinja kayo akakesa aka CIA oba Central Intelligence Agency bayambibwako ne baba nga baagenda mu ggwanga lya Guatemala era omukulembeze Jacob Arbenz bw'atyo ne bamujja mu buyinza obw'eggwanga erya Guatemala. Eggwanga erya Chile mu 1973 baakola ekintu kye kimu. Eggwanga lya America kigambibwa okuba baali baagalayo kyabugagga ekimanyiddwa nga kopa era nga n'ebyobugagga baali tebaagala gavumenti y'eggwanga erya Chile ebifuule nga byayo nga tebikwatwako. Eggwanga lya America ne ligamba tujja kuyingirawo then ensonga ne ziba nga zitambula bwe zityo. Kakati kigambibwa nti mu ggwanga erya Uganda America etandise okufokasinga ennyo ku byobugagga eby'omu ttaka nga bwe mbikugambye omuli gold, uranium, copper, cobalt n'ebyobugagga ebirala ebigambibwa okuba nti byakakasibwa dda nti mu ggwanga erya Uganda mu ebiri mu bitundu by'e Kasese, bitundu by'e Busia, bitundu by'e Buhweju, Kanungu, Kasande wali gold ne bitundu ebirala. Kakati gwampuliriza njagala ngendere mu comment section ombuulire singa bino bibanga bwe bityo we biri songa kije wandyagadde ebe era wandyagadde bitambule bitya okkiriza America ejje tuwunzike engaga ly'amawanga oba ogamba tusigale bino by'obugagga byaffe tusigale n'obukulembeze bwe tulina oba bulungi oba si bulungi bwenga gwe ogamba ensonga yandibadde ekwatibwa etya. Omukutu oli kugwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira batonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffe nakkiriza mu dakika zino entono ennyo mpitayiteko mu bubaka bwe mwatadde mu comment section nga bulijjo tubeere nga ate tutambula. Wanga Godfrey n'agamba webale kutuweereza munange naye bale kubanga obeerako gwasinga okubanga ogoberera omukutu gwa Red Zone TV. Mr. Rachel Angelina naye bale kubanga kwoli agamba thank you for updating gwasinga okubanga obeerako ku mukutu gwa Red Zone TV. Nabamuyise Namponye Immaculate nagamba thanks brother for updates naye bale kubanga obeerako. Shakira Namakula naye bale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Yasini Isimahiri webale kubanga kwoli nagamba webale kuweereza mwise Senono Ali nga bulijjo Senono Ali webale kubanga gyoli kansubire olikkiriya nnyo. Ono bamuyisaani ejinga zidduse. Abubeka Mubiru webale kubanga gyoli Abubeka Mubiru badde ombuzeeko. Jeno Musinguzi webale kubanga kwoli nagamba webale kutuweereza Red Zone TV wasinga okubanga obeerako muganda wange Jeno Musinguzi kansubire olikkiriya. Edison Zamba nagamba webale tuweereza nawe bale kubanga kwoli. Ono bamuyise B Roni nawe bale kubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Namagembe Farida nga bulijjo webale kubanga gyoli nsanyusa okukulaba ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Ono bamuyise Margaret Najemba Kalule Joakim ono bamuyise Nabulondera Nuru Sennabulya Abudu webale kubanga nawe kwoli omwana wengo mami wange omulungi mama Kevin okuva Switzerland nagamba webale kuweereza mawulire owa Red Zone TV munaye nawe webale kubeera nga obeerako mami gwasinga okugoberera nga omukutu guno. Nagala kyokka Museveni obbye akalulu kaffe ate obbye Sri Lanka tonga ziri eza Sri Lanka mami waffe webale kubanga ogoberera. Stala Nakaboga webale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Manal Ahmad nagamba webale kutuweereza nawe bale kubanga ogoberera message yatuuse. Bamusema Fabi Jonathan webale kubanga kwoli. Nalubega Juliet nawe bale kubanga ogoberera. Shami Naka nawe bale kubanga kwoli. Koni Naluga nga bulijjo webale kubanga nawe ogoberera. Nayigaga Babra webale kubanga nawe kwoli. Grace nawe bale kubanga kwoli. King Louis message yatuuse nagamba Ugandans are blessed to have Bobi Wine be born in the country. Louis abika simu na Uganda gambye ali jealous gamba bana Uganda mwe mwesiimye kubera nga Bobi Wine yazalibwa mu nsi yammwe yawulira kimunyi kimukwasa n'ennugu kandi badde yazalibwa mu nsi yaabwe. Namugalu Juma webale kubanga kwoli message etuuse. Jeno Musinguzi nga bulijjo. Na Juma Joyce webale kubanga naye kwoli. Juliet Christensen nga bulijjo webale kubanga kwoli. Christine Nasoro Sennabulya Abudu Muhindo George Semufu
Webale kuba nkooli message etuuse bulungi nnyo n'abalala mwenna abataddeko obubaka bwammwe ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bulijjo tugenda kuba nga tujja ne updates endala ng'era bulijjo tubeere nga tubikutuusaako gwatanaba kuba nga osubscribe nga kikole oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisi nga leero kamera ebadde mbi naye ekisinga obukulu information kubeera ng'etuuse tujja kuba tugenda mu maaso n'okuba nga tubatuusaako era tujja kuba tugenda mu maaso n'okutereezaamu kamera tebadde nnungi nnyo ate nga amawulire tulina okugaba wakatuuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.